Abatulaba mwasuze mutya musiibye mutya muli mutya. Good morning, good afternoon and good evening. Habari za mchana, habari za chendala. Kakati olwaleero nno sinzaali mu katebe k'ebibuuzo nedda. Leero nze musoyisoyi ow'ebibuuzo. Nga ninaani mu studios ninamu omwami omulangira Kalema ge mannya ge. Omwami nnono mwogezi wa ku mikolo kimu ekyokubiriza media personality ku media house emu ennene mu Uganda muno bw'anaaba asimya n'agitugamba. Omwami ono abuuza kooki ebibuuzo bimwagala ennyo era muli basanyufu nnyo okuba nga abuuza. Kaakati nno olwaleero ali ku ntandaalo ngenda omubuuza ebibuuzo byange naye kamala okumwaniriza ssebo tusanyusa okulaba. Nange nsiimye okubeera wano. Nkulaba. Leero munnaye njagala kukubuuza ebintu kimu bibiri. Kuba munezi byesimanyi mbuuza ababimanyi ate kati gwe mmanyi oli mwogezi wa mikolo. Njagala ombuulire. Ndabye abantu eno gye tubeera mu counseling. Abantu bajja ndi mufumbo nafumbirwa n'omubuuza naye wafumbirwa otyo omanyi baatugattamu nkaawo. Nja genda mbuuze okutuuka okugattibwa oba okukola obufumbo obujjudde omuntu processes z'alina oyitamu oba ayita mitendera ki yalisoose naki okutuuka ku mbaga kuba tulabye ng'obufumbo obusinga butaataagana kubanga grassroot tezanywera. Kakati ekyo njagala okitutangaaze nsobole okuyamba abantu bange maybe n'abali kuno. Okay, neyanzeege. Ekisooka omanyi ensangi zino oba ennaku zino abantu abasinga omungi balowooza nti nno emikolo giba emikolo esatu. Oli omubuuza n'agamba nti nno nakyadde wassenga kati ngenda kwanjula then nkole embaga. Nange gye mbadde mmanyi. Bo batyo bakikola. Naye nga si nno eno n'obwetyo si erina okubeera. Nkubeeka. Emikolo gisukkawo. Gisukkawo. Agenda kuddamu addeyo. Gisukkawo. Kakati before nga tonnabakola mbaga. Actually kati embaga gye tulina kati obudde buno of course tulina kati embaga enzungu. Mukola embaga enzungu embaga ez'eddiini z'embaga enzungu ezo. Naye nga basically nti emikolo gyonna gyabadde emikolo emikulu giri emikolo 6. Yes. Olaba n'esatu gibalemye otyo. Kakati omukolo ogusooka gwe gwokuba nti omulenzi akyalako ewa ssenga. Ngumanyi otyo. Kye bayita okukyalako ewa ssenga. Oguyinza okuba guli awo. Jjukira okukyala ewa ssenga temugamba na bantu. Munnange batusonza. Okukyala ewa ssenga. Iye ne batuwa bu budgeti. Nze sibawa. Kati ssenga bw'anaagaana oba omuntuukayo eri nga ssenga nayo wamulaba. Oba nayo saving scheme. Bana kalaba nnyo program za saving. Kakati okugenda ewa ssenga omwana omuwala yatwala omulenzi we. Amulage okusenga we. Nkutegedde. Okitegedde. Kyova nti nno batugamba wali ogwo omukolo tegulina kuba mbeebweru guba gwa munda. Kakati ekyo nga kiwedde kyova tugamba nti olina okufuna abakwerekerako baba abakulunduza ab'ensonga bali baddenga 3 ab'ensonga. Mugo okukyala ewa ssenga. Terutwala mmotoka nnyingi. Temutwala mmotoka nnyingi. Jjukira okyalira ssenga. Ndi musobola okutuukayo eri ne mulaba mugenda okunyumyamuko abakulu n'abakulu kuba kugenderako yali baddenga jjajja. Jjajja wani. Ne bakwetaba mukadde w'omulenzi oba mukiikiridde. Atuuka wali ne munyumyamuko. Kale muyinza okunyumyamuko mugenda okulaba nga mune kye mugatta. Omuli baluganda. Okitegedde? Kati kuba akafaananyi singa mbadde mututa abantu bali bonna abangi babolekedde kusiba Luganda. So tibali badde muna kali ke tuyita katwekisize. Aliwo okuswala. Ogwo omukolo gwakume gumu. Kati ogwokubiri wemmala okugenda ewa ssenga. Ssenga n'ategeera. Jjukira ssenga omutuma ng'omulenzi. Otuma ssenga ewa taata. Akutuzeeyo ensonga zo. Kyekitutwala ewa ssenga kumutuma. Ssenga omala omutuma ewa taata. Naawe omulenzi oddayo ewammwe. Oddayo ewammwe n'obategeeza gy'ovudde kuba in fact oba ogenda okukyala ewa ssenga ogamba ku taatawo n'akusiibula bulungi. Ng'omulenzi. Ndowooza muwulira. Kakati ssenga amala okugamba taata. Taata n'agamba wo
omwana omuwala ayina gwe yalabye omuwala alabye oba lwamulabye then bwe kiba bwe kityo bwe kiri naga nti wali ttabbo avaawa nawe omulenzi boddayo waka nawe noyogera ensonga ze zimu nalabye omukyala abo ne bakubuuza avaawa tojja bagamba nti ava gindi yes ojja kukiyita kyogera ekyo naye amaaso g'omuganda gali mu ngalo butereevu kati famire y'omuwala egenda kwesitula ejja ekyaleko mu famire y'omulenzi okitegedde ng'omukolo gwakumeka gwakubiri famire ey'omulenzi nejja kwesitula egendeko ewa mu famire y'omuwala abayi ogwo omukolo gwakumeka gwakusatu kati nno tutambula olwo okitegedde mukyadde wasenga famire zikyaninaganye ey'omulenzi n'ey'omuwala kati then bwe zimala bwekyo kujyaga ati no kale tutegedde tutegeke omukolo omukulu gwe guliwa ne tugenda okwanjula kwenyini okuteekateekebwa okwanjula kuba n'okuteekebwateekebwa bulungi nojja n'oyanjulwa nawe ne bakwanjula bulungi nnyo famire zonna zeemanyi gy'otwala omukazi wawe bamanyiyo n'omulenzi jjajje muwalayo bamanyiyo famire zonna zeemanyi bulungi nnyo tugenda ku mukolo ogusembayo ogw'embaga okitegedde maama nkitegedde kati embaga kyova nti embaga ezo kyova nti gambi giba mukaaga ebisa tubateekamu omukolo guno ogw'ekizungu embaga ey'eddiini eya kyaki yonna eba mbaga ndala nyo nebeerawo naye nga embaga yesembayo so gye emikolo bwekyo gibeera emikulu mu kuwasa bwekwali badde mu nnono kati nno ntegedde olina kyoyogedde ne kintegeeza nti kino ekya families okukyaliraŋŋana abantu bakibuusa amaaso ate nga bw'obadde okinnyonnyola ndaba nga kiri very important kubanga famire yo bw'emanya famire yange ne famire yange n'emanya eyiyo ffe tuba tuvuddewo bali ne basooka beebuuza ebibuuzo ebitalina emotions kuba ffe tubeera mu love emotion kati ate bali kwalaali kati baali tuteeserezza bulungi okusobola okulera obufumbo buno era by the way era nazzi kuno yaliwa edda okuva edda nedda ennyumba boga nti ngenda kuwasa ennyumba yawasanga era bagamba wasiza mu nnyumba yaani towasizzaani naye wasiza mu nnyumba yaani so ennyumba kikulu nnyo mu bufumbo kaakati abatulaba n'abatuwuliriza wafumbira otya wawasa otya weetwalayo mwagenda mu kkooti oba mukyakomye kukyala wasenga kati njagala bategeeza emikolo tuwulidde mingi nnyo bw'omala okyala ewasenga ate famire zisisinkane mwabawoza mbu walokoka nnyo tolina famire madde nsaba okuteesa teteri muntu yagwa bugwi famire zino zirina okuexchanginga ne zimanya omwana waffe agenda wa omwana waffe ani gwagenda okuwasa oba okubeera naye n'entalo eno mu counseling zijja kendeera kubanga obala ne reference point n'omanya nti taata we yaani obuusa amaaso ebirala byonna n'otunuulira omuzadde omukwatirwa n'ensonyi tweyanza nno tuwadde akalowoozo kubanga nkaagadde nnyo era mmwe mwenna abajja ewange mu counseling mujja kumala kundeetera mikolo egyo gyali emeka nsooke ntandika okukolagana naawe weebale nnyo okutuwabula ekyobufumbo bannange onayogerera nno emikolo simanyi lwaki muba temukiwamulaka kubanga omuntu amanyi nze njagala nnyo okolagana n'omuntu ng'amanyi kyakola okusinga waliwo omuntu ng'anyuma naye ate nga tamanyi omuntu atembeta oba aluŋŋamya omukolo yeetaaga okuba nga amanyi ensonga emikolo kati gyafuuka gya bwalala luli tegyali bwe gityo gyalinga gyakasirise ng'era bintu gya nsonga kuluŋŋamya nsonga naye kati osanga omugole ng'amazina agafuumuula simanyi oba wabaawo ensonga awo basaba ne bannyabo ensonga eyo mugiwulirize ennamba ye egenda yitawo awo omukubira gwe yeetaaze gw'ataakola kukyaliragana kw'abazadde kisoboka okuddayo ne batu ne bakyala nga twamala ddala embaga nati mbazadde mujje musisinkane bano kisoboka jjukira nawali muku olaba nti maama waliwo omukolo gw'atavaayo kwanjula kinnuma nno lwaki ye tavaayo lwaki tavaayo ani kyegamba nti maama tavaayo kubanga maama nti olubisa ebisinga obungi munnange buli wabuko
naye olowooza bakyabiwulira bamaama basanga bakubatembere mu tenti. N'ekirala kati ensi yakyuka. Omusajja oba omulenzi tebakyatwala mikolo waabwe biseera ebisinga obungi. Bagenda mu woteeri, gardens ne kiggwa. Akati famire eyo erira baddi gy'ova ng'omukolo baguteeka mu gardens oba mu woteeri. Tekyali badde kituufu. Yes. Ekitegeeza ffe abalina awaka awatali bulungi. Omuntu alina omumanya ki ky'atwala. Butereevu. Si walungi naye tugenda okuziika gye tujja. Kituufu tetuziika ku woteeri. Kati bassebo ne bannyabo. Ate nako kalowoozo kakulu. Woteeri eyinza onnyumisa ebifaananyi naye ate eyinza obutamalaayo. Kubanga ewammwe kyali baneza kirungi ne tutereeza ewaka. Butereevu. Ne watuuka okuba nti watunulikwako. Yeeye ensonga. Kale bannange bassebo ne bannyabo muwulidde ebigambo. Munaagamba tetubagambye. Mikolo gya woteeri ginyuma naye mbifaananyi. Naye ewaka enono y'obufumbo tulabe olujja mwova. Tulabe n'olujja gye tugenda okutweka omwana waffe. Abantu basezi. Bantu balogo. Bali abantu tetwafumbiza wano omuntu nga bamulya. Bassebo ne bannyabo mubadde bawuliriza oba balabi balungi. Era tugenda kuba tubawo obuntu buno. Obw'emikolo egyo kuba emikolo gino egy'okwanjula ddala ennono zino abantu abasinga tebazimanyi anti kati tuwe cross marringa kakati noddira ono omukiga afumbiddwa omunyankole omuganda kati ne babange ebyeno biri byeno kyali badde kirungi n'omanya ngenda kuwasaawa buli muntu n'amanya culture yamu ne n'agiwa n'ekitiibwa kale bannange byebyo nno ndowooza ebigambo musubscribinge mufollowinge mukomentinga ate abakomentinga bannange nno tubaagala nnyo mutuwa ekyokuddako mwebale mukama abatukumire bye.